Hamza mulabira ddala ng'ali mu kiseera kizibu. Rema ne Kenzo basobola okuddamu ne beeyagala nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Basobola n'okubanga ne kaakati be mu nkukutu. Nedda ssebo. Gompuulira abakazi olowooza sibamanyi. Golooza bipya nnyo bino. Gw'olaba ki Tamale? Olaba ki mazima ddala? Abantu abaali beeyagaddeko ne batuuka n'okwezaalamu omwana tubateerangayo omukono tebasobola kuddamu ne be. Kenzo ayinza okuba ayina ensobi ze ng'omuntu ng'omusajja yenna nga naffe ze tulina n'abalala. Naye ssebo omukazi okukubako omusajja omulala. Ffe twagala nnyo omukazi agende gy'atuusa adiba abeere bubi. Abasajja bakoleko nga reference tekale wali ewa Tamale wali onyirira. Ffe byo bitunyumira. Najeraga nti owange ekikazi kiri kye wayagala nti ekiri ekyakukyawe ekyali kyepaka kyafeedinga. Kenzo wants to show Rema nti sinze mubi. I'm not bad. Sali mubi. Nga lwagamba Rema yali omubi. Ati yalina okuprovinga to the society n'abantu. Kyagezaako okukola. Era kyovula banga Kenzo waliwo akawala ke bamukubako awo nga kalungi. Kalika beautiful. Mbu yafunye akawala akaki. Kenzo yali kati buli omu kye yali alinda balabe Kenzo omuwala kigwazzaako. Nekitabaawo ate kye yandikoze. Yandibadde aleeta embooko y'omukazi faya. N'agikubaawo naga kuba ndalaba ttiimu Kenzo nga bonna bavuddeyo nga ffe kye twagala. Ng'asinga Rema emirundi 10 ng'omwana alina ekisambi kiddugavu. Obwana buli awo Tanzania awo. Obwana buli awo Tanzania awo. Akafune. Maama nga kapotebo. Nere Rema mulungi. Ayita abaki? Abamawulire. Abagambe nti official. Rema atule ku TV agambe Programu eno kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olaikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Nze lujjo mulungi atulaba tuli ne Tamale Junior ku kasozi k'abayivu Makerere. We musanze nga awujjaddemu agenda kubanga atuwulira akola ki mu bayizi naddala nti bali mu kiseera kya bibuuzo. Junior ogamba otya leero? Balamusizza abatulaba mwebale kutwagala mwebale kutuwa budde ne muganda wange Lujja. Mwebale kutuwanga budde ne tujja ne tunyumyanyumyamu ku nsonga eziba zikoze amawulire mu ggwanga. Mbeera nnyo Makerere kisooka mba nkolawo research. Ministry gye nkolera oba ekifo kye ndimu. Ebintu ebisingamu obungi bya information bya mawulire. So abantu bayinza okuza tuli mu ministry ezo kuyisa bivulu. Nenge ekisooka tuba tuzze wano okukola research ku ttaka waliwo wano degree bagita land economics njagala kuddayo njikole ki bagisome wano wennyini wetuli Makerere waliwo law school amateeka g'ebyettaka gonna bagasomeseza wano n'amateeka g'eggwanga. So jane webuuza ku balooya bakwano bange be nasoma nabo ab'enjawulo ne ba professor bagolaki abagasomesa. Ekyokubiri policies ze tukola nazo olina okuddayo weebuuze ku intellectual world. Tegeera kwaba ababisoma olire endowooza yaabwe. Ekyokubiri 3 wano waliwo abawala abanyirira Makerere. Kyova otule nnyo mu garden wano. Nva mbeere nnyo mu garden wano. Nembanga wemba mmaze okukola ebiba byantu tewaate enfuna akadde. Nennyumyamu n'abaana abawala bambuulire biki bye bayitamu.
ebyetaaga okukyusibwa kasozi k'abayivu. Ripooti sofa eyimiridde etya biki bye bayitamu biki ebibanyiga? Ekyamazima ddala yunivasite eno eyina ebizibu nga yunivasite endala. Abaana beegaddanga nga tebalina kondomu. Sexual orientation education waneefudde. Kondomu bazidistributing mahoolo. Abaana baleete zino NGO ezisomesa ki ebintu. Abaana bava eka abaloole nga tebamanyi bintu bino nga nawama nesengawe tamugamba nkotu n'ebyokukyalira ensiko gyebiki. So ne batuuka mu kyererezi kino ekyemakerere buli mufere waali excitement. So abaana ne basooka babasiiga siriimu kitegeera. Abaana ne basooka babakozesa ebiragalalagala biri wano. So tusaba nti embeera y'abaana ko omwana w'emakerere era batanakula kimala era aba student so tebannakwetega amaanyi mu kusensitizing abaana bano naddala ku sex orientation. Yes. Abawala mu mbeera n'ong'otudde mu kagadi nti bakwetega kati era abaana munne kati ffe baserebu ffe abaliko ate baani abaliko era waakulaba junior abatudde obulungi atandika okwekola obusolosolo. Ogenda okulaba amaaso gamumyuse ajja akusaba serefi bw'amala okusaba serefi ng'akusaba ennamba. Tegeera kati nga naawe omuyite ewuwo n'omubuuza kati okola koosi ki nanga nti nze anti osooka mubuuza ku WhatsApp nti mwannyinaze okola koosi ki nti mune nkola engineering osobola okujja ewange ne nkusomesa ku koosi waaka era bajja oba discussing. Junior lwenzirirayo ku kyataata lwaki towasa okwewala embeera obwenzi waliwo abantu nga natural benzi ne wabaawo abantu nga balifist ne wabaawo abantu nga bo teori kirungi kiri mu bufumbo nze sikirabayo. Nze Tamale obwenzi kyo ndi mwenzi kyo sikyewakana. Kati sijja kukwata mwana w'abandi segera muteeke ewaka ng'ekimuli ng'eno ndi mu bwenzi ndi mabaala kabwe bulamu bwange anti ajja kukuyambako okusala entambula zino. Kankubuulire teri muntu gwe basala kiva eri muntu. If you want to change something start with you. The best advice of yourself is yourself. Gwe olina okwebuulirira. Nze sinoonya magezi wa muntu buli kyetuukako mba mmanyi waje ekivudde n'engeri gye nnyendo kikolamu. Anti wabeera ya controlling a junior. Kaakati omukazi tebakulima nti yali akontrolinze ku musajja. Abakazi banjawulo ate bonna buli omu alabika. Kati bantu bangi nnyo bali mu makaawo beefuula abalungi naye nga benzi basirisi. Ng'omusanga watu ng'abeera wakasaawa bina naye ng'amanya g'abakazi yateekamu ow'amawulire yateekamu wota naye nga mukazi yakuba goloza w'amazzi amanya akisiza ku ssimu. Yes. Nze nina abasajja bangi awajja nanga Junior jangu nkima ewange ogambe mukyala wange tugenze ffe field tour. Era nojja n'omukiba n'omugaa Kawooya. Mama Kawooya tugenda ffe field tour ministry yatusindise. Tugenze kapichola nnaku 2 nenga ali mu looji wano. N'omutegula. Gwe lindako ku Valentine abantu bajja kubeera mu shooko. Etegera. Abantu kati status bazimutingira ddala. Ng'oli tasula giraba. Omuntu akupostinga naye nga yakutaddeyo gwe omugwagiraba gwe wekka. Babikola jiriya. Obwenzi bwalinnya level. Omuntu nakupostinga ku Valentine naga I love you my dear. Nga gwe wekka gwe yataddeyo nti gwa ino giraba bali bona yabamutinze. Kati bwamala naawe okuteekayo naawe ne weeraba n'akugjayo nga ne bali abakola kyabateekayo. That's how we move life. Wetutusaawo. Kakati nze ezo ingredients zonna ne experience nina. Mu bwenzi. I will settle to have a family at 32. Junior. Because kati emyaka wakati we 15 mpaka emyaka 29 awo 28 giba gya ku experiencing life. Kunyumirwa. No, they are years of adventure. Ino lambulo manyeti buli fiole gye wawuliranga ku ssomero nti omukazi akola bw'ati oba oyagala ugyevumbulire. Gy'emyaka egyo. Era gy'olimu. Ffe baatugambanga abawala bookya sibaya kakati abawala abo simanya bakaaba bwe bati kati oba oyagala olabe nti naye omukazi ono akaaba atya. Naye kati ate abanene babagambanga kwokyo okubeera nti weesiba ku bikazi ebinene. Kankubuulire. Olaba buno obuwala obutono. Bw'ogenda ku bukya notema ennyama buli oyagala nnyama njera oyagala nkaafu oyagala masavu era batubagerera akanyama kalimu amasavu
sigera kono twala mu bantu ne bagamba mgundi naine kazi deni kakati bagambe junior yetise nga balabira ddala oli ku lusozi Babylon ne kati buno obwala bwammwe ate obwala obuto busumbu obwo obutono obanga agenda okakuba empiso tekatereera bwe kekabya nsaya bintu bimalira budde naawe mba nakoye nze mba nkoye toyina budde ntate tereera tekatereera butandika okwekabya gotwanko omuwala gwe bakuba mboko nga alina akabina kanene nga tezemuluma nga bakuba bakanda kukuba nga talumirwa talina kyawulira tosembeyo nga tulinde muzeeyi nayirawo Shiraga Shumba omubiri nga mmwe kati bataata abazadde okubaana ab'omubutaala neŋŋamba oba ayagaliza junior akuba paasi Shiraga Shumba si type yange wangisebo ezenkanankana tezaaka kikyotegeeza ati we are the same. How? Ali mulaiti ndi mulaiti. Tayagala mukazi wa butaala. Tetusobola kubeerawo. Nze kati abaala benjagala be bana abansenzanga Katonda nti John yazze. So si Shira. Sagala banzungu babikozi bamanyira abo. Kati za babala bali mu life ya Shira. Betaaga abavubuka nga bali desperate nga bali kimani toyina sente o depending ku mukazi. Kati kimani ayina. Zesibera na mukazi ansinga linnya. Rikimani ayina ne Shira ayina. Nemba de mayindi for this case. Golola bulungi. Rikimani bamumanya abantu. Ayina ki? Music. Six pack. Yategeka concert eriwa. Tanaba ajja kutuuka. Kipande in fact Rikimani ne Bruno ke bali ku same level. Bonna balina kusasula bateeke ku poster. Eri abayimbi nga yasasula promoter amuteekeko. Zo muyimbi atakubangayo concert y'abantu batano. That's you have a following. For that wera kwa ku social media. No lozo oyina abantu. Oyina abantu emitwalo 5 bakulaba. Olunaku lwolwala. N'obulwe 12 botegera nti oyina abantu. Ekyo ali okitegeddeko muganda wa. Zino okutalinga ku kyoliko. Obeera ne wanuke views. Nga toyina 1000 mu nsawo. Kati what is that? Nenga views zina. Obeera ne 50k nga toyina 50,000. Ye Uganda. Gwe kera ku macha wali ogambe nti bankubye netaga sente mu ddwaliro la abasonda. You fear. So Shira is not your type. There is siraba kirungi kimuliko. Singa muzeyi mirundi akwatagala ne Frank Gashumba muzeyi munnange abaana baffe. Yeah, Frank is our good friend mukwano gwaffe. But Shira Gashumba byagoba mu nsi birala nnyo nange byengoba birala. Ogoba ki? Agoba ki? We can't nze byenjagala mu bakyala tabiyina. First of all, she's motono, she's portable. Ye byayagala kuma mibirize y'abakazi banene. Tegere. Yeah. Because you same age? Ansingako. Aba mukulu kuko. Yeah, Shira Gashumba mukulu sebo. Yinza okuba ensonga naye neremesa. Nze omukazi no aba wa myaka 4. Nga nze ndi wa 18. Age doesn't matter. Age is just a number. Gwe bagambye nti kanaka empisa entono tefumita abantu ne bakaaba. This injection. Katini we kati. Hati kafumita abantu ne bakaaba. No munene akaaba. Empisa etunga ekitambala tefumita abantu ne bakaaba. So age is not a problem. If you can handle somebody, handle her. Tigenza abakazi nze nina abakazi abali banyoma. Jeni yatolina kyo sobola biki. Newe twatuka muloji bakuba miranga. Akana nno nabadde nno nkanyomye naye baba. Kamula alikabeera bwe kati ne kateeke muliso. Newe kalunga. Kateeke muliso olabe. So fe tuyina bye tunoonya. Ne bashira balina bye banoonya mu basajja. Nzo kubanoonya 6 packs. 6 packs tezikuwa maanyi ga kisajja. Some people are naturally talented. Goza lwaki abakazi besi bakubasajja. Abamaze okumanya nti ono omusajja aggumidde. Ninga kasajja katene bwe kati. So ndaye mulekerawo okulumya bazadde bammwe emitwe. Be baagala okwerumya emitwe. Shira alumya Gashumba omutwe. Nze wange simulumya mutwe yanneesonyiwa. Yakuta. Nakula. I'm old. Ndi mwana mulenzi. Singa mbadde muwala. Shira ekizibu ye muwala nze ndi mulenzi.
Fa abasajja twatondebwa gundi yakuba oluyimba kati sima ondinweza teba kusima sima era lwe luyimba lunyumira abasajja twatondebwa ffe kusima yes mwatonderwa amwe younger man very organic sina birwadde sina sukali sina candida why don't I enjoy my life Lemze yamenyawo kiri nti enkola y'abazungu eyokusooka okufuna tejja kukola tuzaale kati eyokusooka okola ki okufunamu akasente muzaale nga mwetegese okuzaala tebagabaayo birabo ojja kuzaala obwana bukufuukira ekizibu muzeeyi yakiwakanya beba abagamba gavumenti ebayambe wali ofunisa omukazi olubuto gavumenti yaliyo Museveni n'abonyebonye muzeeyi yagamba nti yomanye ebbanga lye yabazaalirako myaka luyigiriri gyali myaka birala ffe tataffe yatuzaalira times have now changed ebintu bikyuse nnyo edda wazaalanga abaana n'obakuba ewajjajjaawo mu kyalo ne balya muwogo ne balya amayuuni ne bakula naye kati n'ebyalo kati bibuga bintu bikyuse edda wabeeranga wano n'okwata abaana bo n'obatwalira muganda wo n'abakuza ku ssaawa ya leero nga lenti wa bbeeyi buli omu alikanayo cyane okimanyi nti ennaku zino kyaleewo abantu ng'emmere baagibaze ne batandika okutunuulira bagaye ono naye akyalanga tetunalya naye ng'emmere baagibaze buli omu eminwe egyo era ogenda owulira bagamba akana genda ogulire ankowo capati wali wansi ngaba nange ebifi by'ennyama batema babala bibale kati n'okukyala era omuntu tebakyakyala ennaku zino nga tebakubye masimu nti kansitukanye nendabe ku gundi ko omuntu ajja kwekweka olw'embeera kati gye tulimu eyaki so omuvubuka yenna anaazaala omwana ebyo ebyekinyumo byemuliko simanya ku myaka bwegito olina okuba nga ozadde nkusaasidde ojja kubonaabona ne leero tebakusombye ku Jumia eya Donizera yangamba ayina Jumia odalinga they deliver no takyali mulaavu emiteriyo Donizera ayina emikwano era kyekiremesa abantu bangi nga baagala abantu you must appreciate nti omuntu ono gwenjagala ayina ba friends bewamusanga nabo ne bayina ne wataba naba friends ayinza okuba n'abasajja be abeekyama ng'oli muneebeeryako n'amukola ki n'amusigalamu ekitegeera abantu wano beesigalamu nze ninawo abawala bensanga nabako nga tuli mu high school ne kati baafumbirwa neera gyewange era netuko just kyokka yafumbirwa ine nga junior njagala bambi kuwaako bambi twejjukanyemu kale ebyessomero kyali kitya tukuze tutya okuze nange enkuze leka tusooke tulabe tukuze tutya muno omwana najja n'olya naye nga boyfriend we bambi ate mukwano go nodawe noyogera ne mukwano go ebulungi nnyo nga biri tabimanya ebyama byonna this world oyina okubeerayo wamma n'ebyama ekintu omuntu kyatamanyi tekimuluma ze kivula nze sula genda ne ngamba muntu omukazi w'omwenzi njagala ye yennyini yaba akyezuulira nga sinza ayogedde kati bambi omusajja ono my friend bw'aba tekizudde nti mukazi we lwaki mba mulabula then I'm a bad friend you are going to cause more harm than good ebintu ebimusirikako kyovala babebi muzeeyi teyagati babebi lwaki teboogera balaba ebyama bingi kyovula nga Katonda yabamma okwogera boogere at the right time kwasinga babebi abato baali boogera bye bandyogedde ebibeerawo wabbali nga babatadde wali kati Katonda naye yali mugezi naye ababebi bano bajja nsajja kuggwawo kwabajja naye Junior yankulaba ng'oli ku mukazi wange kakati n'olwekyo nze Tamale nze oba ng'oli mu mukwano gwange nga mukazi wo nga twasomako we are friends kisege ne twerya ebyo bayita ebyekiyaaye eby'omunkukutu kati ogwo musango ki tokinako buzibu teri ategedde no guiltiness teyina tokifiiringa muli omusango togwewulira nja kifiiringa ng'otegedde naye oba tonategeera kati busango ki ogubaawo it is okay you'll die wano abantu bangi bakuzizza abaana si baabwe many people yes bakuzizza abaana nga wamma si baabwe nakatwali atannamanya nti omwana si wuwe oba omuwala omusanze muloogi nga bagenda mulya kyekigambisa bbaawe muunoonya amaka g'abantu mbona ddanze nakoze ekituufu wa nti njagalizza mukwano gwange mumbuuliddeko ekintu kyonna nga tekiku affectinga directly kireke
leka abantu bezuulira abantu ne bazuula without even your effort. Nazula mukazi wenti mwenzi. Yes. Chomwami mwenzi. Ngati tamuzuulidde na ku muntu oyo gwokola ki? Mpoziko omuntu ng'omusabye n'akumma mulope. Ate lwaki oyo y'omulopa? Nanti aba akumma. There you have a grudge. Nze bwe nsaba omukazi nga nkimanyi nti mwenzi nange ne mugamba mpeeko. Ffe twalinanga ebyana ku ssomero nga bisiru. Nga ki prefect nga kikusanga oli n'omuwala gw'olya ne kigaa nange mu mpeeko sijja balopa. Kakati nze ndi honest. Anyama tebaagala reality. Ebintu ebyo eby'eŋŋambo bantu bye bakola. Osanze omusajja ali mu lodge okubidde mukazi we obufumbo ogenda bwonoona. Kigera. Let people find out by themselves. Baleke. Tebikwata ngo inawo ofunira. Okujjako nga kikwaffectinga directly. Nti omuntu ono gwendopa ndi muganda wa musajja. Then you have a right. Mukazi wo abatali mu bintu bya bwenzi nga mukwano gwa abadde amukwana n'agamba ekyo kirungi. Tekina buzibu. Kwaba aganyi. In fact omukazi muwene ekirabo. Yes. Nenga kati basigadde batono abo. Omukazi asolopa. Omanya ebizibu bya love ennaku zino abantu kati benzinze simanyi muzimu guli abantu babalidde mu masawuna. Ebyombo mukazi we ali mu sawuna. Ayota ki gyotali. Besiba buti obuleesu gwe kiri mu sawuna. Ogenda oyingira nga bakazi beeyambudde besibye bati obuleesu. Nzoloza lwaki sizivaamu. Zena zibeera nga munne sipapa. Sawuna. Gatovaayo. Agasajja gonna gabeera eri gali bute. Kugamba omukazi aba yeekyusa ati akaleesu ataka ak'omusajja ne kagwa ng'omusajja yabala naga bava mu sawuna bayingira lodge. Nze era nze kyovulanga. Nze bwemba n'omukazi teri sawuna. Abajimu simanya bajimu instructor. Mbo mukazi wa ina jimu instructor. Amukola olubuto atereza olubuto. Amukola akabina hips. Anti bwe yawuza ati. Amugamba we yawuza oti we yawuza. Obufuse wa bbuba. Nze sisobola. Omwenza atobe ne bbuba bikwataga. Era omukwala gwe nafuna. Bw'aba akyali mu bya sawuna mu bya jimu tajje wange. Obo bitaddemu ebbuba. Era nze kati kyennyenda n'okukola wemba n'omukazi muteeramu katulwaka mu ssimu. Olabe wa waali. Traka. Omuntu agamba amati waka. Lunch time awo. Abantu abakola ku mirimu nga bendedde ku lunch time. Nze out for lunch. I'm going out for lunch. Lodge. Baba malodge. Junior solokere esimu y'omukazi. Nga lwaki sijjekebera. Ati wenkwasa we are one. Ati buli marriage yonna kasitejja mu Rift Valley teriyo muntu agamba ntokebera mu simu yange. Nga mukyalawo kiki kyokweka okola mu CMI. Okola mu yiso. Ati bye byenjawukana we zitandika. Ongamba ani kana have your phone please. Abantu kati batusomesa nti twesonyiwa amasimu okukuuma obufumbo. Abo benzi. Ebyo bibozi byabenzi. Omusajja ebibozi byabenzi tokwata kusimya mukazi. Omusajja tebamulunda. Omusajja atakuba takwagala. Omanyire timiteriyo. Omuntu akubrain washing ekituufu n'akuteeka mu fiole enfu. Nze nina abakazi bajja ne banga nti bawanga ankuba. Ankuba buli kiro. N'omugamba omusajja oyo takwagala wabakola ebyo byonna. Mukazi nagamba olimba. Anjagala. Kimukuumidde mu bufumbo. That's why they say love is blind. Bamukuba buli kiro. N'atakwagala olaba nti akwagala. Abantu baji bali mu bufumbo tebabaagala. Omuntu yenna akwagala tosobola mukubira simu. N'agaano jizza. Everybody gives time to priority. Tokyerabira. Kyakulembeze ekyo. Buli muntu yenna awo obudde kyatwala nti kyamakulu. Anderson gundi lujjo oyinza okunkubira essimu ne kugamba siriiwo. Kisoboka. Ate omulala nankubira essimu ne mugaa ati jangu tukole. Kati priority. Nze nina abantu bemmanyi nga ne wabeera mu meeting. Mukyala we n'akuba afuluma. Aga family first. Yes madam, what were you saying? Nadda kubirala. That's it. Oba ali kuki oba ali kuki. Then yomala n'agamba kansooke mali meeting. Omulala agamba nti yanze naye omukazi naye wa lugezigezi kansooke mali ki. Nebyanga byaki. Julia muri mufama babeera busy just nenga tubaagala. Kankoboolire. Omuntu ali busy
buli omu aba busy bw'oleeta ekintu kya busy ate n'omuntu akwagala akwanderstandinga nti kakati mune bba wange yabadde ki busy naye kasita otandika ezo reasons never give a reason in love towanga reason mumukwano abakazi oba oyagala bakwagale tomuwanga reason kinati saasobodde kubeerawo ati olaba kakati mune saasobodde kubanga don't bagenda kukyawa women love people who understand them strategy y'abakazi bonna kumuunderstandinga tegera kyayagala gwe muwulirize n'aba ayogera bya kisiru bye baagala abakazi baagala bawuliriza never argue with a woman agenda kukyawa kwa wanagenda ew'omulala namugamba olaba mukwano gwo byankola goza lwaki bakwano baffe babba nnyo bagirlfriend baffe kubanga ava eno ng'omunyiiziza n'agenda ewooli amunyumizeeko oli n'awuliriza just ekyokuwuliriza kyokka omukazi kimumala kangeza ali mumunyumiza ku ssaawa 7 gwakati ku 10 kiba kitya nga amaze omuwuliriza anti kati love eringa musaayi egenda gye bagyetaaga tegera oli bwasaawa embeera love kati kankuwulira olaba buno obulamu bwe tulimu bwa competition gwokimanyi nti oyinza obeera ne mukyala wo nga mulungi nnyo naye n'osanga omuwala nga oli kafe javazi ng'anyirira ebirowoozo naye kiri ne kigwa wange ndi mufumbo newekkakkanya kati bantu batono nnyo abekkakkanya gwe do you think mu Uganda muno olina kyosinga abasajja abalala there are younger people who have businesses there are younger people who are very handsome who are very educated basomera na mu America balina sente nga balina n'empisa nga basoma engeri gye bakwatamu omukazi so tobeereeyo n'osajjalaatatiza owange mukazi wange nakimala mulekereza akameeza life is bigger than akameeza anti wali oli ajja kugamba nti wabula oyina ekipawa namugonza anti kakati waliwo n'abakusinga abaana balina emibiri oba oyagala okulaba nti abaana balina emibiri genda ku swimming pool awo kwa Kamwesi genda ku Serena genda ku Sheraton ku swimming pool zaabwe kababe n'emibiri gyabwe naye alina gy'alagira amaanyi ge kabe muto ati kakati atalina tabula yatenda nnyina okufumba kulaba bulungi otherwise abakazi tebandi babbi yali sigadde nga kati gwe kyogamba muno nti buli mukazi okukyawa kibeera kipawa sebo n'obeera n'ekipawa ng'era obwavu oli mwavu era olajja kgenda kumulembe newonaabeera ng'olina seeto era nga tolina kipawa era ajja kgenda newonaabeera nga byombi obina olina seeto olina ekipawa naye ng'omuboggolera era ajja kgenda kiva ku ki omukazi nga Donizera n'abanga asooka okujjukira biigayo ebirooto bye byonna ebiseera bye byonna n'atajjukira Junior yayitayo andi akati olaba kakati biigayi ne Donizera badda nga bali bonna gwe byabaawula obimanyi sijja biteebereza nnyo okuleka obusungu bwe twalaba kitegeera gwe tomanyi byabaawula sooka omanyi abantu bano lwaki baayawukana gwe agaye baayawukana kwaba ali tebeeyagala oba omu yakyawa munne osobola okubuteeka omuntu ku poozi nomala n'onyiga pule nogamba gundi nkutadde ku poozi woneetereza mu kino na kino circumstances zikyuka mu love there are no permanent enemies no permanent friends love eringa byabufuzi abeekubye ejjo ku mizigo ne balwana ne beetuusaako ebisago ku 12 bayinza okwebaka wamu naye nga babataasiza butaasa gundi temwetta nebanga ewatabadde ye love ate leero abaakedde ku makya ne beekuba empeta wali erubaga wayitawo ennaku 2 nga beekyayi naye nga bakoze embaga n'okwanjula kubaddeko sente naye ne beekyawa mu nnaku 2 tegera kakali nze Donizera mumanyi she's a generous woman mukyala mulungi nnyo talina buzibu ayina true love the first cut is the deepest munjogera oba ku Donizera no mu bintu ebisinga obungi byenyezenga ndaba eyasooka yaba n'enkizo era kyova olabanga mukazi wo bwagamba nti ayogera ne ex we duka bwokera ku makya n'ofuna omuwala nagamba nti bamikwano ne ex we tegeera bamulya anti badde ne boogera ku byabaawula
obusungu bubaawo naye tebuba permanent. Kitegeeza omukazi ng'omusajja amuzaddemu omwana sitawaana. Duka ajja kuddayo. Rema, Hamza, Kenzo. Rema ne Kenzo basobola okuddamu ne beeyagala nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Basobola n'okubanga ne kaakati be mu nkukutu. Nedda ssebo. Gw'ompuulira abakazi olowooza sibamanyi. Omanyi tebayita omukazi gwe. Kubanga you have time heals every wound. Wano maama we asobola okukeera ku bakyo ba mamange n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Nenkaaba neera ekiseera kituuka n'enguma. Bagamba nti Abaganda balina olugero olugamba nti obwerabize buno oba bukuliisa emmere ku malaalo ga nnyoko. Gy'oli bwe yafa tewakaaba. Ninga bangi bali emmere ku malaalo ga bamaama baabwe. Nga kati kyafuuka kinnomo yagenda yakikkiriza. Kakati Kenzo ne Rema singa communication esigalawo. Teriiwo. Haramu. Communication iwo ya Hamza na Kenzo. Ebyo nalabye nga Kenzo ne Hamza bali mu kuyimba. Rema takirimu. Bakazi n'abajja ne beesaa ku mikolo ne beegwa mu kifuba. Bawaabwe taba musanyufu. Kakati Kenzo ne gundi bakazi. Ati kubuulira. Kenzo ye yali nannyini mukazi Hamza n'atandikira awo. Naye bamukwano balesewo essula empya. If you find co-women nga beeboozaganya bulungi ku mukolo, don't you think now the husband is now at peace? Kubanga asobola omugamba nti ndi wa namba emu gye nava badde nyenze mubuuzaako abaana balwadde. Era jjukira bagamba w'osanga bakyala bo nga bakwataganye manya bakupulaninga. If you accept now that there is a good relationship between Kenzo and Rema, Hamza mulabira ddala ng'ali mu kiseera kizibu. Omuntu aba yanyumirwa omuntu. Anti kakati balinganga abakazi ababiri abajja n'abajja. Abatudde ne bagamba ye tufa kibino byansi tukoma okuyombagana. Bateekewo enkwatagana. Ekyo kikolera Rema. Nti bwana ayagala ayinza okuddako ewa Kenzo n'addako n'ewa Hamza. N'addako ewa piiki pule. Naye omukazi nga yakyaweekisewe oyo ba naye. Gundi pulima teyaddayo. Nga bamaze n'otulagaawo hajati. Goloza bipya nnyo bino. Gw'olaba ki Tamale? Olaba ki mazima ddala? Abantu abaali beeyagaddeko ne batuuka n'okwezaalamu omwana tubateerangayo omukono tebasobola kuddamu ne kati kino njagala okikwate mu mbeera nti kati oli muyivu. Tugattire mathematics agatta ki mu Rema position gyalimu Kenzo Hamza ku mikolo kati mirundi 2 nga basisinkana ne laavu ye. Ekyaddala Kenzo ne Hamza tebayinza kweyagala nga abantu. Ate nga twabasanya. Why? The earlier events ezabaawo nga Rema ava mu bufumbo obwo zikulaga ekiri ku mutima gwa buli omu. Kenzo yakaaba. Government we na gama ne government ekole ki? Kenzo ayinza okuba ayina ensobi ze ng'omuntu ng'omusajja yenna. Nga naffe ze tuyina n'abalala. Naye ssebo omukazi okukubako omusajja omulala. Ffe twagala nnyo omukazi agende gy'atuusa adiba abeere bubi. Abasajja bakoleko nga reference tekale wali ewa Tamale wali onyirira. Ffe byo bitunyumira. Najeraga nti owange ekikazi kiri kye wayagala nti ye kiri ekyako kyawe kyali kyepaka kyafeedinga. Ffe twagala uwuli. Buli omu n'abakazi nabo baagala nnyo. Era wabaageraga tolifuna mukazi asinga nsi. Buli side eba eri ku mbeera eyo. Kyova olabanga if you prove a woman wrong ng'agambye nti talifuna mukazi n'akulaba ng'oprogressinga aba ayagala okukomawo. Most of the people who hate people we batuuka mu buli obufumba ate tebasetolinga. Kwanga abamu comparison ya comparing baiza wino Tamale kyali kisiru naye kino kyabinkoleranga ono tabinkolera. Comparison eri awo. Ibi kati Rema ali mu comparison. Dokita wange n'omuyimbi wange. Ngo kibanyi nti eri abawala abaagala abayaaye.
nga yali ayagaddeko omuntu ng'ali civilized n'atukana ebyoli bibowa agenda n'akutwala mu bimiitingi nze sibyagala lasita ali watunwe kayaga nga tukubwe ngaye byayagala abimiisinga nnyo ng'abimiisinga ng'alaba obulamu bw'omututtemu nze waliwo abawala b'omubuuza nga tugende kaffe javazi atontwalayo abantu be balina nnyo olugezigezi baweeta ze n'ebintu bye bafumba binnumya olubuto ng'ayagala mugende wali mu kacakalacakala oba wano mu kagadeni omwebake waggulu akudde wabbali kati munnange Rema Hamza ne Kenzo they are competitors bayinza obutakiraga but it's human in nature they are competing for a woman not for a woman buli omu alage munne nti I wasn't the bad choice or I was the right choice. Kenzo wants to show Rema nti sinze mubi I'm not bad sali mubi nga lwagamba Rema yali omubi ati yalina okuprovinga to the society n'abantu kyagezaako okukola era kyova olaba Kenzo waliwo akawala ke baamukubako awo nga kalungi kalika beautiful mbu yafunye akawala akaki Kenzo yali kati buli omu kye yali alinda balabe Kenzo omuwala kigwazzaako nekitabaawo ate kye yandikoze yandibadde aleeta embooko y'omukazi faya n'agikubaawo naga ndaba ttiimu Kenzo nga bonna nga ffe kye twagala ng'asinga Rema emirundi 10 ng'omwana alina ekisambi kiddugavu obwana buli awo Tanzania awo obwana buli awo Tanzania awo akafune maama nga kapotebo nere Rema mulungi ayita abaki abamawulire agambe nti official Rema atule ku TV agambe embwe eno enagireka siweeri naye akati buli Rema ekisinga omukonsolinga tayina replacement eri side omuntu mukube replacement nze Tamale bunganti onkyayo olwaleero sigula afazali osubula nenga jango olabe gwe mwepanka nyo jango olabe bayita abaana ebyo biruma abakazi omukazi ayinza n'obutali ayinza okuzirika nabuli omukazi bwako kyawa notafuna engadda mbakwano ekyo nabaya tukijjafuna mukazi so mumbere no Kenzo tanatulaga mukazi kimuteeka mu kitinti kati yali omulungi oba Rema kati yali omulungi Kenzo kuba Rema ayino leeta replacement naye kiba kikyalinga we kiri naye kiba right now kikyalinga we kiri kwa tulina okukola comparison we have to compare tekigenda kuvaawo kati ate tukompea linge naki nze donizeranga ngabwe agaiti yazeewa bigai kati lindako gwendete muwala nga munyisheshe alina akabina kakomeeri nyende ewaabwe bampe n'ente donizera ku muwala omuto biba tebibalance kafunayo ekikazi era tulaga amaanyi kati bagamba replacement ebikazi kati tebikyalabika ebyo ebiri anti oyinza okwagala okola replacement ate neweeyokya bweyo n'ogenda oleeta ekkazi n'abaliwo ne bagaa nejjuni olabika tukutwale mu ssabo bakwambulule oliko emizimu giki si byangu oyinza okuleeta pasita manjiri so replacement ng'onaagikola sooka otwale ku budde kati budonzera kawala kato ke kakolawo alabe kukaane baka kawala akatoni kamujjukiza ebiseera bye nga kayina amabeere mato bwe gati nagamba Juni yalese n'omwana yavumbudde nga kayina bwana bujje buli eyo mu Western abaana bali ekigali awo negwe Kenzo agenda bona okureplacing omukazi afaana Rema omukazi mbooko Rema ye mulungi obanyi tuyira kye tuyita morals and conduct byanjawulo Rema kyayina conduct ye eneisa yekaringa yekwata atya mba yekwata atya tegere tavunani kanno musango ayogera wekyetaagisiza
Rema tabeera mu ntalo. Rema kasimayira ako muwala mulungi, highly respectable. Toyina kyogamba nti kale nti Rema muvume kino. Era n'aba tiimu Kenzo baanoonya kyebavuma Rema nekibula kyawa society masasi kumukuba. kwegamba ne baba waliwo ebitatuukaganye balabanga gwalimba. Ati kyenkugambye nti kaakati Kenzo ali mu kiseera kizibu okutulaga nti ye yali omukyamu oba ffe abaali abakyamu oba Rema yali omukyamu. Kati ekompoluza erina kuggwanga aleese omukyala tukopeyalinge threats za Rema n'ezoono tulabe who wins who loses. Awo tugenda kati tulina okulaga ne kati inkwezo nite balansinga kwa kati tujja kugamba nti Kenzo aliko political masturbation. Ate ono kuba kale tukiza kyamuza kiringa ekikazi kirina yipusi tekyogera nnyo ekitegeera. Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.